Jetu sebo gambo tia sebo. Olwaleero ekibaddewo tubadde mu kulonda gye bayita interim committee. Interim committee current president constitution emuwa obuyinza okulonda interim committee. Nabadde ndi awo nga bampisizaamu akasimu nti bitemu okusinziira nga bwe tubadde tulaba nga bw'obadde otambuza emirimu osaana okubeera ku interim committee. Definitely nenzija ne bampa ekifo ekya chief whip advisor ebifo bibiri byempangudde wano olwaleero, naye ate njagadde nnyo ebifo bino olw'ensonga nti kino ekifo ekya chief whip nti kuba kwataganya nakunga bayimbi bannaffe kuba nti ffenna tuli wamu. So mu mbeera eyo ndabye nti nja kusobola okuinteractinga n'abayimbi baffe abakulu n'abayimbi baffe abato abanyiivu okutawulula entalo eziri mu industry. Ojja genda okwekanga nti ekifo kyenfunye omuntu bw'aba akitegedde kigenda kuba kifo ky'amaanyi, era wano olwaleero emirimu gyange kigenda kutandikira ku Bebe ne Saha. Njagala baddemu bakole ki bategeeragane. Then nja kuba nyina n'omulimu gw'ogendo wa chief whip wa parliament njogereko naye then ambulire emirimu bagitambuza batya. Olwale no tewabaawo kumenyekamenyeka. Omanyi kino ekintu okuyimba tetuli mu politics oba tetuli mu misinde bw'ani asookayo. Olwaleero luno nti twetaaga gatta, ffenna kye tubadde tufa tubadde tuwoza unity. Kati ndaba unity eze, so okukola nti nkoze n'essindi tekinzijaako kuba nti njagala obwa president, ne twagala okutereeza music industry tubeere nga tuli wamu. No nedda ekinjogeza ekyo nti tubadde tetukolagana olw'ensonga tubadde ba opponents nga ayagala obwa president njagala obwa president. Naye neewuunyiza okuba nti ku list ya interim gy'alonze ye kennyini ate n'agamba nti alonze Lord Bitem. Ekyo kimufuula naye okubeera omukyalo w'amaanyi. Yes. No nze sima ekireese ekyo omuntu yenna aleekaana aba ayogera olw'ensonga by'aba ayogera bibaamu sense. Kakati okulaba ne baga nti ajje ku interim bandabyemu nti Bitem elder Bitemu musajja muyimbi wadda okusinziira ne ku bayimbi benkutteko abaze mu industry ne bagamba no omusajja kajje ku interim eno tutereeze music industry. Kati olwaleero nti ekintu ekyo kyajja ne kijja naye kyavaawo dda nti Bebe ye muntu asobola n'okunkubira essimu nti Bitemu ogamba ki mu mbeera eyo era tutambula bulungi sina tabu na bayimbi bonna. Yes. Bebe Cool ankubira saawa eno ddayo omukoleko interview ajja kuga nti Bitemu ye musajja gwe nakasooka okulaba ategeera music. Abawagizi bange si tebayinza kulaba nti mbaliddemu olukwo olw'ensonga abawagizi bajja kwagala nnyo ekintu kino okulaba nti music agenda wa, music akoma, music atambula atya eri abaana abato. Olwaleero tubadde nga bagobya abayimbi mu masomero, nja genda njogere ne Ministry ya Education lwaki abayimbi tulongoose mu nnyambala tukole bwe tuti. Egyo gy'emirimu gyange. No era n'okwesimbawo ne president kiba kifo nti baba bakwadde ekifo okubeera president, naye ate bw'ogenderera n'omanya ne chief whip emirimu gy'akola oyinza n'okwesanga nti chief whip akola emirimu mingi n'okusinga president. Yes. Kati olwaleero nze ngamba nti abayimbi ba wano e Uganda be bayimbi abasinga okubeera abangu ate be bantu abasinga okutegeera. Nze kati teri muyimbi wano e Uganda gwe sinza kutuukirira ne mugamba nti kino mutuukirira mu kiti nti ndi musajja muyimbi, ndi musajja abatandika music industry. Omusajja nga Eddie Kenzo nze nkiwa mu music industry ate ye musajja asinga empisa kubanga ye muntu gwe nali nkozeeko ne mu studio nga ndi naye. Yes. Kyentandikirako ntandika mu kuteekateeka Bebe Cool na King Saha.
ekintu kya Spice Dana ne Mutima kye nalabe ku stage nakyo ngenda bakwasaganya mbagenda nakyo kituufu. Yes sebo.